Nkwanirizaako gwe munnange akyagyeekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala Matendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ogwokubiri. Munnange ku mulundi guli twaleka ebintu bikaaye obudde nga bugayeggaye ng'Obuganda buli mu kaseera ak'akazigizigi. Olwaleero nno tutuuse ku mutwe ogugamba nti ekikangabwa kibuutikira Obuganda. Munnange baminisita okuva Entebbe baatuukira mu Bulange mu Lubiri Emmengo nga n'abakozi bakyali mu ofiisi zaabwe nga bakola nga bulijjo. Munnange Katikkiro yatumira Nnaabagereka okumutegeeza ebibadde Entebbe era n'alagira abantu bonna bakuŋŋaanire mu Bulange ng'abantu bonna bakkalidde mu bifo byabwe. Katikkiro yasituka nga bw'asangula n'amaziga era nga ne baminisita banne nabo batulukusa amaziga n'atyemula ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka bamutuggyeko nga tuli Entebbe ewa gavana ne bamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Abantu bonna ne basaanuuka lumu ng'abaduumire ne bakaaba nga mu kisenge kyonna owulira miranga gyokka. Katikkiro yagezaako nnyo okubannyonnyola ensonga zonna nga bwe zaali naye ng'embeera nzibu ddala. Abakyali awo Nnaabagereka n'amutumya agenda amutegeeza ensonga ezo mu bujjuvu. Katikkiro bw'amala okunnyonnyola ebigambo byonna kwe kugenda annyonnyole Omumbejja Azaalwango lubuga wa Kabaka. Naye ku olwo eyali azzeeko mu Bulange ebigambo ebyo Katikkiro aba tannatuuka wa Mumbejja ne bajja bakamutema nti Omumbejja afudde. Munnange yali afudde ensisi olw'okuwulira ebyatuuka ku mwannyina. Kizibu okunnyonnyola awuliriza bino munnange. Ekikangabwa, okusaalirwa, gattako obusungu n'ekiruyi ebyabuutikira Abaganda mu kiseera ekyo. Buli omu ng'ayagala amanye ebisingawo n'okubaawo ekikolebwa okulaga embeera eyali mu bantu ba Kabaka naye nga si kyangu. Naye ekikolwa kya gavana kyaleeta omwagaanya wakati we awamu ne gavumenti ya Bungereza ku luuyi olumu ate n'Abaganda ku luuyi olulala. Emirimu egyaweebwa Kabaka mu ndagaano ya Lwenda gyasigala awo ttayo nga tewakyali ayagala kugikola anti nga tewali ayinza kulonda anaagikola nga Kabaka taliiwo. Mu ndagaano y'Olwenda nga Kabaka atali mu nsi ye oba nga tasobola kukola mirimu gye olw'ensonga emu oba endala nga ye yeerondera baregenti abamukolera emirimu gye. Ekyokulabirako Muteesa bwe yali agenda okusoma e Bulaaya ye yeerondera baregenti. Naye ku luno olunaku lwakya nga tewali Kabaka, tewali Ssaabataka, nga tewali basigire be wadde omukulu alina obuyinza okukola ekimu ku ebyo byonna. Ne gavana embeera eno yali tagyetegekedde. Baminisita ba Kabaka baawa gavana amagezi alangirire ku leediyo nti gavumenti ya Queen yali ewaŋŋangusizza Kabaka Muteesa. Gavana ekyo yakikola n'afulumya ebiwandiiko nga bisuulibwa mu nguudo zonna era n'ababeezi ba residenti ne batalaaga Obuganda bwonna okubutegeeza ensonga lwaki Kabaka yaggyibwa ku Bwakabaka bwe. Ensonga eyaweebwanga yakujeema na kumenya ndagaano ya 19 era ensi yonna neekakasibwa nti Muteesa atagenda kudda ku Nnamulondo nate ng'omufuzi wa Buganda. Amateeka ag'akabenje agawa gavumenti obuyinza okujja ku bantu eddembe lyabwe mu buli kintu bwe kiba kyetaagisizza gaalangirirwa era n'ekiwandiiko Muteesa kye yagaana okussaako omukono ne kifulumizibwa mu Buganda ne mu Bungereza.
ng'ekigendererwa kwe kulaga obujeemu bwa Muteesa. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa Ntenvu 1953 gavana yayita bukubirire baminisita ba Buganda n'abalonda okukola nga abaregenti ba Kabaka. Olukiiko olukulu lwo lwali lumaze okugaana okulonda abaregenti. Baminisita ne babeera mu kattu nga tebamanyi gavana kyanaakola bwe bagaana obuvunaanyizibwa ku luuyi olumu nga kirowoozebwa nti ayinza okubagoba oba okuggyawo Obwakabaka. Anti olugambo lwali lubunye wonna nti singa bagaana gavana yali ajja kulonda Kawalya Kaggwa ne Sserwano Kulubya ku bwa regenti. Ate ne ku luuyi lw'abantu n'ensi yonna nga tebayinza kwefumiitiriza kye bayinza kukolebwa nga bakkiriza obwa regenti mu mbeera eyo nga bayinza okulabika ng'abalidde mu kabaka waabwe olukwe. Olugambo lwali luwulikise nti gavana bwe yaliremeddwa okufuna Abaganda abakkiriza obwa regenti yali agenda kulonda Abazungu abawerako bafuge Buganda butereevu. Mu mbeera eno Katikkiro yakubira Obuganda bwonna omulanga bube buteefu waleme kubaawo katabanguko, nga bwategeeza ng'ebintu byonna bwe biri mu mikono gy'olukiiko lwe yali asuubira okukwata ensonga mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Obuganda bwonna bwawulira okusaba kwa Katikkiro ne bukkakkana. Gavana yalowooza nti okunnyonnyola kwe yakola ng'amatiza abantu nga Muteesa bwe yajeema baakumatira. Naye mu mazima tewali muntu yenna yasalira Muteesa musango wabula okumutwala ng'omuzira waabwe, era omuntu yenna eyalabikanga ng'anenya Muteesa Abaganda baamulowoozanga nti avudde ku mugendo. Ku lunaku olwaddirira okuwaŋŋangusa Kabaka, Pulezidenti wa Buganda yayita Katikkiro Kavuma agenda amusisinkane mu woofiisi ye e Kampala. Katikkiro yasooka kweraliikirira ng'alowooza nti naye agenda kutwalibwa. Bwe yatuuka mu woofiisi ya Pulezidenti, ekyasooka okumukuba enkyukwe kwe kusanga abakulu bonna owa puliisi, owa gavumenti, amagezi mu by'amateeka oba muyite legal advisor nga bamulindidde awo. Emmeeme n'emutyemuka era n'emukuba amayebe. Naye olw'okubanga aba gavumenti enkumbi baali basuubira Abaganda okwegugunga olw'ekikolwa eky'okutwala Kabaka waabwe, baali bayise Katikkiro bamukakase obukuumi bwabwe gy'ali ne gavumenti ye. Bw'atyo Pulezidenti kwe kutegeeza Katikkiro nga bwe baali bamanyi nga bwe yali mu kiseera ekizibu ennyo nti naye baayagala okumukakasa nti balina puliisi n'amagye ebimala okumukuuma n'okumalawo akajagalalo konna. Olwo ne bamusaba olukalala lw'abantu be yali amanyi abaali batayagala gavumenti ya wakati n'abo abaali bayinza okumukolako akabi bakwatibwe ng'ebintu tebinnayonooneka. Kale n'owulira Katikkiro teyalina kirowoozo kyonna kyakukozesa lyanyi ku bantu be, kubanga yali amanyi bulungi ekikangabwa ekyali kibaguddeko n'engeri gye kyali kibaguddeko ng'amaze okugibategeeza. N'olwekyo teyalina kyatya ng'omuntu nti ayinza okukolebwa akabi konna okuva ku luuyi lw'abantu. N'alyoka addamu Pulezidenti mu buvumu obw'ekitalo nti okuwandiika abantu abatayagala gavumenti mu kiseera kino olukalala lunenkanawa okubanga abantu bonna banyiivu nnyo olwa gavumenti ku lwa Kabaka waabwe. Ate naffe baminisita baagala kututta nga balowooza nti ffe twamuwaddeyo, naye nno ukanzireyo era bwe tunaamanya abantu abayinza okuleeta akabi akasinga akukaliwo kati mu nsi nja kukomawo mbategeeze. Owulidde? Olwo Katikkiro ne bamuleka n'addayo. Baminisita ba Kabaka mu mazima baali mu kizibu kinene olw'abantu okubanenyanga nti baali batiitiizi okubatwalako Kabaka nga batunula obutunuzi bati ne batabaako kye bakulawo okumutaasa. Bafunanga amabaluwa mangi
agabatiisatiisa n'okubasaba okulakulira ebifo byabwe. Munnange ku lunaku lwa nga 2 omwezi gwa Ntenvu 1953 Katikkiro yayita olukiiko olukulu olwa Buganda ne luteesa ensonga n'ebbugumu lingi nnyo era nga bwe kyali kisuubirwa. Okusooka Katikkiro yalusomera ekiwandiiko ekyali kivudde wa Resident Buganda nga kibawa emirimu egibadde gikolebwa Kabaka. Kino olukiiko lwakisambirawo bulambalamba nga lugamba nti omulimu gw'okulonda baregenti ba Kabaka si gwa lukiiko yadde Resident nti gwa Ssaabasajja Kabaka yekka. Lwayisa ekiteeso ekikulu ennyo ne lugamba nti Ssaabasajja Kabaka Kamuteesa akyali Kabaka wa Buganda. Kale n'olw'ensonga eyo mutuggyeko akajenjegule. Omulimu omulala ogwakolebwa mu lutuula lw'olukiiko olwo kwe kuweereza essimu empandiike eri omukulu ow'amatwale n'eri Katikkiro wa Bungereza okubategeeza ng'abantu ba Buganda bwe baali mu nnaku etayogerekeka olw'ekikolwa kya gavumenti ya Bungereza ekitali kya buntu bulamu okukwata Kabaka n'okumuwaŋŋangusa. Ne lumaliriza nga lukakasa nga bwe luwagira Kabaka Muteesa mu ngeri zonna. Essimu endala baagikubira Kabaka yennyini nga bamusaasira byonna bye yali atuuseeko ku lwabwe era ng'emugumya ng'Obuganda bwonna bwe bwali emabega we. Era olukiiko lwalonda ababaka bano okutwala obubaka obugumya Kabaka n'okuggulawo olutalo olw'okuzza Kabaka ku Nnamulondo ye. Mu babaka abalondebwa mwalimu Matayo Mugwanya omulamuzi nga ye yakulembera babaka banne, Eridadi Muliira, Thomas Makumbi, Apollo Kironde ne Amosi Sempa. Abange mulowooza ebyo sibiwedde nange ekanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda okuuma Nnamulondo.